Inside Story Uganda, real source of political updates. Mu kino tulina munabarometer Mwami Charles Romushana Sebu tukwaniriza Katonda wa maanyi, Katonda wa kisa. Imam Kasozi Idi mutunulizi wa nsonga. Imam webali kujja Sebu. Akugamba ndi mulimi wa nanansi lwaki obuzaabuza omulimu gwange. Salaamu alaikum. Wa alaikum salam. Tulina Haj Katerega Musaz Ahmed ngono mubaka wa president mu bitundi by'Ejjinja. Sebu nawe webali. Then tulina omukulu Kabandwa Kigundu ono ye ssentebe w'abazirwanako abadde bagoberera emikolo gino ku NBS television mu malabye bulungi ng'ayogerako ng'akiikiridde abazirwanako era yawadde president obubaka baabwe. Sebo nawe bali kubeerawo leero. Weewale nnyo ssebo, nange mbalamusizza. Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda ono ssaabawandiisi w'ekibiina ekiri ku luvuganya gavumenti ekya PFF ate nga yaliko omubaka wa parliament owa munisipaali ey'Ekira. Sebo nawe bali kubeerawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Walanduza tandike ne Mwami Kabandwa. Tukulabye leero nga oyogerako eri omukulembeze w'eggwanga n'okuwa obubaka bwammwe ng'abazirwanako. Amakulu g'olunaku luno Heroes Day gwogategeera otya era olunaku lukyayina omulamwa? Weebale nnyo, weebalire ddala abatulaba mwenna ku NBS mbalamusizza nembeebaza okuwaayo obudde ekiseera kino kubanga muli ekiro kino abamu bandibadde beebase kubanga nange wadde olwaleero ngibaddemu directi nga nze ayogera nange bwebeerako sigivaako mpaka mumala kugiggalawo nange nendyoka ngivaako. Olunaku luno lukulu nnyo mu byafaayo bya Uganda. Olunaku luno lwabazira baffe bannayuganda abaawayo obulamu bwabwe okuva kati tutandika tugamba 9 June naye tulinamu n'abazira abalala nga Bakabaleega, Bamwanga n'abalala abaze bakola ebintu ebyenjawulo okuva mu myaka emikadde Uganda bwe zeetambula okutuuka mu kiseera kino. Abantu baze bafuna emidaali era nga babaliko organizing olw'obuzira bwabwe. So nkakasa nti olunaku luno lwa mugaso nnyo eri bannayuganda. Bwe twekubiramu ttooki omuntu neyeewaayo n'agawaayo omusajja ono alwanye kinene nnyo. Kati nga mukulu Ssemujju Nganda naye bayinza okuga omusajja ono abadde mu paalamenti nga opozinga bulungi yalaze obuzira bwe kubanga teyasala ddiiro kugamba nti kakati kambeere compromised ne opposition ne byenvuganya nabo katulage nti opposition erina amakulu gaayo mu paalamenti ya Uganda. Tumuwe omulaali. So omukolo olunaku lulina amakulu mangi nnyo mu Uganda era lutegeeza kinene nnyo eri bannayuganda. Gw'omu ku baazirwanako bwe tuba twogera ku bazira tutunulira nnyo abo abayambako mu lutalo olw'ekiyeekera olwaleeta gavumenti ya Mwami Museveni mu bukulembeze okuba ttooki mu Uganda yakati. Abazira betuyita abazira abo bye baalwanirira bw'otunula kati mu Uganda weebiri. Ekisookera ddala osooka n'ekyo okugamba nti nsobola okuyimirira n'enkibuuza Kigundu Kabandwa gw'otomanyi munda na kungulu n'oddayo eka n'olya emmere. Owulidde edda twalinga tetubibuuza. Edda omuntu yakeeranga ku makya n'abuuza naye ng'ekigenda okumuddirira kirala nnyo. Ekyo kikulu nnyo byebimu ku bye twalwanirira. Eno ye Uganda gye mwalwanirira, Uganda gy'olaba kati. Yeeno yennyini ate tukya improvinga kubanga Uganda gye twalwanira mu 1990 tetwalina NBS. Owulidde NBS ebaddewo tugenze tukola improvement ku embeera okusinziira ku biri mu Uganda. Uganda ekulaakulanye ate naakulimba ki? Tuli wano tulina programs zino edda omuntu okufuna chance okulabikako ku TV kyabanga kya seconds 15 oba 2 dakiika 15 oba 2 ng'avaako naye nga minisita mulamba bamuwa eddakiika 15 ate nga baziggala ku ssaawa 6 ogwatukanga 6 ogw'ekiro nga baziggala nga bajja kuwummula baddemu enkeera ku ssaawa 10.
owulidde ezo changes weziri wano mu Uganda. Freedom of speech, amawulire mugasomera wano. Nagendako mu nsi emu gye nagendamu nendaba amawulire bagakolanga nga radio weziri eziri private naye ng'essaawa bwetuuka essaawa 3 radio zonna zituninga radio ya ggwanga. Owulidde naye kakati lino ddembe lyaffe, freedom of speech, freedom of worship, freedom of association. Well, nation olina abamu kubavuganya government nga bali mu makomera mu kaseera kano. Ndabye president nga ayogera ku buwanga obwasigala gy'ova eruweero. Abantu abeewaayo okutuusa ku ssana ery'okufiira obulamu bwabwe bwe bazuukuka kati ne balaba embeera nga bweri, abannabyabufuzi ku luvuganya bakyali mu makomera. Bw'otunulya Luweero yennyini gy'ova, nsiiba nkyogera, tukyalina abantu abakyanywa amazzi n'ente, obwavu mu bantu n'ewalala. Bakuba mu ngalo nti kyekyo Uganda yaffe yeeno yennyini gye twayira omusaayi. Muganda wange kisinziira ku muntu bw'akiraba. Gweoyinza okuba ng'okiraba nti okunywa amazzi n'ente waliwo ate abataganywa nga bo baafuna dda. Uganda nali nsoma mu katabo ka manifesto ya president akalaga abantu engeri gye baimprovinze ku safe water abalina amazzi. Kati neye wamu abakyanywa amazzi n'ente tayimu ejja bagenda kutuukawo. Ozaalibwa Nakaseke, nzaalibwa Nakaseke, era nkimanyi tujja kuimprovinga neyo tutuukeyo. Kuba tugenda okuwamba wano Kampala nga ne Luweero tawuni teriimu mazzi wadde aga Nayikondo ne tusooka tubagabira Nayikondo, kati waliyo amazzi. Owulidde ate kino ekyogamba nti gundi bamukutta ali mu kkomera. Omuntu bamukwata ekibi kumutta, okuvunaana omuntu si nsonga, ali prosecuted, ali mu kooti awoza. Ekibi kwe kukola extrajudicially nga gye baakola ku Lutamaguzi ne banne nga babakutte, kubanga baali bamaze obbakwata tewaali nsonga egenda batugumbuza nga tebewozezzaako. Nkulabye nga wemulugunya eri president w'eggwanga ku nsonga zammwe nga abaazirwanako. Interpretation ezze eraga nti mulinga abatafiiriddwako kimala. Nedda si bwe kiri, tufiiriddwako, naye bwe tuba tudimandinga bw'abanga akulembera Uganda naffe tuwetuli ateeka otukola ki otufaako. Projects nyingi nnyo zazaakola, nkugambye entandikwa yagituwa, entandikwa n'encomplaininga nti bwe yali yabaazirwanako bagigabako endowooza financial yemu si yonna yonna ne bagigaba Uganda yonna, ne batuwa restocking ne bagitwala mu Uganda yonna, OWC era nebuna Uganda yonna, naye nga teri project efokasinga ku Luweero Triangle yokka. So waliwo intervention nyingi eza government zeetaddemu. Akasiimo minisita alaze, ennyumba zazimbidde abaazirwanako alaze, baagabidde amabaati. Kiba kitegeeza nti tugenda tubawa, naye nga bw'ogamba nti esente tezimala era tukyagenda nga twongera. Ate naffe nga bwe tusaba ebirala tetusobola kugamba nti batuwadde tuweddeyo tusigala tukya demandinga kubanga wali ate naffe weetuli. Then sente zogeddwako billion ezisoba mu 200 ziweereddwa bannayuganda ab'enjawulo. Bw'oyogera Luweero Triangle togifunza kugiteeka Nakaseke, Luweero na Nakasongola. Luweero Triangle erimu districts 44 era stretching okuva Namisindwa neeyita buli katundu President Museveni mwe yalwanira okuva ku Foronasa, okuva Embaale, Budaka, abo bonna groups zebabadde bagamba ez'abakazi moto mpiima be yalwana nabo mu Foronasa, nojja mu Busoga abaala kwena, nojja abantu abaali ne Honorable Kirunda Kivejjinja, nojja mu Mukono district, Luweero, nesala mpaka Bunyoro region, negenda Bundi Bujo ne party ya Masaka. Mpaka ne Kabaale ne Rukunjiri. Ate tulinamu ne other fighting groups era ezifuna ku kasiima ako nga Uganda Freedom Movement, nga FEDEM, nazo era zifuna ku kasiima ako, ziri mu miliyoni ezo 230 mwemu. Honorable Samju, Heroes Day amakulu g'olunaku luno gakyaliwo? Gaaliwo mu ntandikwa. Apparently nalooza nti gaaliwo okusiima balina contribution gye baali bakoze liberation y'eggwanga. You see,
tukuze ennaku 3 ezikwatagana n'okulwana e Luweero. Tutandika ne January 26 amenunula Museveni lwe yawamba obuyinza ne banne olwo lunaku lukulu, ne kuddako tarehe 6 olutalo bwe lwatandika. Ne tukuza nga 9 June. Mu ntandikwa yaalwo yali yakujjukira nnyo abantu abattibwa 15 ekikandwa mu butongole batugaa 15 nze saaliyo kubuya biboogera abattibwa ekikandwa nga babalanga okukolagana n'abayeekera oba okumma abasirikale ba government information. Mu ntandikwa ono lwalinganga olunaku olw'okujjukira abaayamba mu lutalo naye nga tebaali bamukwata mmundu. Ndowooza tarehe 6 tebaali bamukwata mmundu. Naye byonna byonna ennaku ezo tezirina makulu nti mujjako era nga mujjukira oli lwe yawamba obuyinza. Okuwamba obuyinza bwenyini kikolwa kya bumenyi bw'amateeka. Nti kakati era nze nali mbagamba Parliament nti bano ba criminal one time twalina olutalo ne Tumwine mu Parliament. Kati sipiika n'amugamba nange saali e Luweero bye mwakola sibimanyi, nga mugamba bamala kutta abantu okukwata obuyinza. Bamenyi b'amateeka. Kati ono n'abalala abali Luweero babakunyumiza oyinza ogamba bo baali bayigga nti Obote nga yatta abantu bo bayigga bumyu. Olutalo saidi zonna abantu bafa. Baali mu kutta bantu. Kati tujjukire okutta abantu okwali e Luweero. Batandika n'abattibwa abasirikale b'Obote nga 9. Mwabammwe tunaabajjukira ddi be mwatta. Kuba bw'osoma akatabo ka John Kazola akugamba nti baakozesanga yabuyita bufumu nga bakuba bakyamaani ba UPC emitwe ne babatta n'obukumbi. Era yenzita gye batta akafuni. Kazola mu nsiko yaliyo n'amala emyaka egisukka 4 n'atuwa obujulizi fe abataaliyo nti naffe twali tulutta abantu. Tunajjukira ddi abo mu be mwatta mu ab'e Luweero nga temunaakutubuulira Obote be yatta. Abammwe tunaabajjukira ddi kuba temwabawozesanga. Gwali musango. In fact niwe mwatuuka wano lumu Honorable Ben Wache yali atunyumiza nga baakakwata obuyinza nga banoonya buli wa UPC era ye ng'agamba nti James Wapakawule yamuyamba kuba basomanga naye Tanzania. Kati ebyo ebintu byetaaga kuwandikako bitabo ne tubiwummula ensi n'egenda mu maaso twafuna independence n'ennaku endala. Naye tujjukire abantu abaagenda nammwe ne mwetaba mu kutta abantu ne mutuga ntujjukireko abattibwa Obote abammwe nabo baalina zifamire. Kazola yagaba bakubanga bufumu mutwe ne bagwasa obukumbi. Twabanga nabo mu kyalo obwo enkumbi bwekola ennyo negwako nesigazaako omutwe omwakubisanga abantu okubatta e Luweero. Kati kugambye ekiteewo kya Kazola nze saaliyo Luweero. Museveni yagenda okugenda e Luweero naye n'emyaka 7 80 nga tubaza akalulu ka 8 December. So saaliyo naye nkubuulira banno abaaliyo ate nga bakulu abawandiika ebitabo nti nammwe mwali eri n'Obote nga muvuganya mu kutta abantu. So ennaku zino ziri partisan za kujjukira mu ntandikwa gye ngamba kujjukira. Era Museveni yazzeeyo gye baatandikira anoonya baveterani anoonya ani obutafaanana bubi. Baali batandise okuleetamu n'abantu abalala muteekemu Namaganda omwana omuntu yayambako banne muteekemu Dr. Lukwiya naye lwatandika nga lunaku lw'abaali Luweero abaali balwana. E Luweero lumu nga tutandika observer nayita Professor Nsibambi nga Prime Minister yali mukwano gwange ajja abeera omugenyi omukulu nga tujaganya anniversary. Naŋŋamba nze sijaganya passage of time njagala achievement ebituukiddwako. Kakati twali wadde tujaganya nnyo ebituukiddwako oluvannyuma lw'okulwana olutalo lw'e Luweero naye katukyajaganya lutalo. Batandika nga 6 netuwamba nga
si kurecognizinga okwewaayo okuyiwa omusaayi okusobozesa gavumenti eno okujja mu bukulembeze. Tulina kujaganya gavumenti eno byekoledde abantu, si kujaganya byafaayo byayo, kubanga olwaleero Uganda erina abantu kati baweze miliyoni nga 5.2 we babalira abantu 2024 twali abantu miliyoni 46 kwabo ebitundu 7.1 ku buli 100 be bantu miliyoni 3 bali wansi wa myaka 29. Museveni we yajja n'akwata obuyinza okubala abantu okwasooka okwaliwo 1992 nga tuli miliyoni 12 bw'ojjako abafudde miliyoni zaali 12 1991 abantu babaliwo wayise emyaka 5 abantu abazaali olwaleero mu Uganda abantu Museveni we yawamba nga we bali n'abatongo bagaseeko abali bayonka tebakyawo yadde miliyoni 8 kati bwebanyumiza ebyeruweero obulamu bwabwe baagala bitwala bulamu bwabwe mu maaso tokyasobola kubajjukiza lutalo twalwala ne bata lutamaguzi tulina kujaganya Uganda byetuuseeko. Okay. Good. Imam, brother Bwana Ahmed, Bwana Rasisi, tujaguza ki leero? Mbuzi aweza okutuuka ku lunaku luno olw'abazira si lwenaku lw'abazira olusoose okujaguzibwa mu Uganda ate mpozi n'ekirala nti ebyafaayo biwandiikibwa baawangula. Singa tuba tulwanagana ne muganda wange Ssemujju nankuba nanzita ye asobola okuwandiika ekitabo bw'aba omulungi ennyo ayinzaga naye akasajja kasoose kwerwanako nnyo naye nenkasinza ki naye ate ayinza okusalawo okwewaana obwewaanyi nti agize eki. So yonna okuviira ddala ku Adamu Victor yagira ki yawandiika. So ekyo Katonda bw'atyo bwe yakiteekateeka. Olunaku lw'abazira wano olwasooka ndowooza olunaku sikyalijjukira naye abagoberezi ba Kristo nga bavudde ekabula nga bawangudde abasiraamu abasiraamu ne baddukira ekijunguti. Buli mwaka abagoberezi ba Kristo baakuzanga olunaku olwo nga nno nabo lwe lubayamba okufunako akalembereza k'okubaawamu kubanga omukatoliki n'omuprotesitanti nga tebalabagana naye olwo lwabagattanga nga bajaguza nti baawona omuwadi. Naye Sir Edward bw'akomawo mu 1955 omulangira Badru Kakungu n'amugamba olunaku olwo lwawula mu bantu waakiri mpozi twadifunyeyo nga lutugatta ki Mutesa nakkiriza olunaku tebaddayo kulukuza kati twaddamu okufuna olunaku lw'abazira September invasion ya 72 abayekera bava e Tanzania bano bamwami Museveni n'abalala Amini bwe yabakuba ne bagenda olunaku olwo lwe yabagoba mu Masaka n'embalala naye n'alangirira nti lwaki infact yakirangirira mu tawuni ya Dr. Besigye Lukunjiri kyono lujja kubeera nga lunaku lw'abazira tekyawangaala nnyo mu manifesto ya UPC eya 8 Amini yali Lukunjiri yakirangirira nze ndi munnamawulire tulina kye bayita 5Ws+H kakati ate mu 79 mu 8 aba UPC mu manifesto baali bagambye nti olwa 11 April Tanzania lwe yatukwatako Kampala lujja kuba lunaku lw'abazira naye basigala balukuzanga olw'okwenula ate bo ne babaayo n'olw'omuzira ng'ali omu yekka lwe yakomawo okuva e Tanzania Milton Obote 27 Mei ebushenyi. So NRA bwejja n'olunaku luno nga bwakyogedde ndoze ne mukulu Kabandu bakijjeyo nnyo nti yadde ekinyusi bakirabira ku lutamaguzi naye baagamba abazira b'eggwanga lyonna Bakabaleega Bamwanga abamu ku bano abalabe tuzize twogera. For example olukiiko lwa National Resistance Council lwalukolanga parliament abazira berwa ng'ogyeko Professor Lule yafa nga olutalo terunaggwa ne bamukomyawo ne bamuzika wali ekkololo nga 24 87 abantu abalala ne Ignatius Musaazi abazira abalala parliament bye yasooka okuyisa yali Kalidinaali Emmanuel Nsubuga n'omulangira Badru Kakungu n'oluvannyuma abalala kwe baze beetaaga. So olunaku tulwetaaga luinspiringe n'abaana abato nti bw'okola obulungi
osobola okujjukirwa maaso eyo tujja genda tulugyamu tentako z'ebyobufuzi tululabenga kubanga tulina endagaano ne Tanzania mwalimu Nyerere yasembayo ndowooza okujja wano ono eyatukuba Jeno Musuguri yasembayo okujja wano tugana twalagaana tukulizengawo mu 11 April lwe twakuba Amini naye muvumbeera bwe Museveni bayeredda b'omusinere bamugana munange buli lwatukuzibwa ffeno tuwulira bine tululeka naye luno lutugatta ffenna ng'era olwa 9 October nalwo bwe lutugatta bannayuganda kubanga ku buli mulembe wabaddewo okunyigirizibwa n'okulwanirira eddembe ku mirembe egy'enjawulo so olunaku luno lutuyamba okujjukira abazira baffe ab'emirembe egy'enjawulo ate era n'okuwa amaanyi abaliddawo temulina okulwanirira eggwanga lyammwe namwe okugatta ki kyotegeeza kubanga n'emikolo bwegirabye era nga bwetuze tugiraba onobesomujaga nti lulina partisan lulinga olw'ekibiina ekimu event gyewali badde osuubira okubeera nti yaggwanga national event era olaba ebisoosowazibwa bya bali mu bukulembeze ekyo kiyinza okuba nga tekyewalika naye mbadde ku TV ate mbadde ndaba eno NBS ndabye nga tewabaddewo kusoosowaza nti bano ba NRM oba bano ba FDC wabula okugjako structure y'obukulembeze nga bweri mu ggwanga tulina okumanya nti waliwo obukulembeze obuliwo kaakati ekyo ndowooza kulwange tekyandibadde kibi the other time nawadde mpula president ng'asiima Muzeeyi Boniface Byanyima nti yeye yabayambako nga bayigiriza abalaalo okukoma okugira ki nomadic life so nsuubira kino kituga by the way oweruweero ng'ebagambye Luweero Triangle ngazi okusinga nga newaffe eyo ne Sembabule fakiti okulumba Kabamba basinziira waffe naye olumu tulumwa nga tulaba olumu emidaali giweebwa oba obusiimo nzijukira omwami Kabanda waabadde ng'agenda kubanga mbadde mulaba naye oli mwoyo gwaga ng'adde tamuganye era ndabye ayinako omuzira ffe tuguyita omuzira oba eno muguyita omuzira muzira gwamuddiza naye era ku lw'obulungi bw'eggwanga ne baweerera omwana w'oyita Ojooko n'ogira ki n'okkiriza kuba naye mwana wa Uganda oba n'abeera ne ku mukolo ng'ogwo you have still not responded ku kibuuzo nzira musebo mbabasikuza eggwanga lijjaguza ki leero Heroes Day yes but kiki ekiri mu lunaku luno leero biki ebituukiddwa kubega nti kino kiri tonna bakwanukula ekyo ebituukiddwako wabadde specific nga biri attributed ku bemuyita abazira b'eggwanga wange Kabandu kakati tuyinza okulaba nga ekyeddembe okuviira ddala mu 66 eddembe wano lyali liweddewo nga tuli mu nkola ya kivandulo abo ba UPC bemugambye be baatemanga obukuuni abo ba UPC balina obuyinza obuwa obulamu n'obutta Esembabule waliyo omusajja kyamani wa UPC nga bamuyita Bitalaabe ng'alina ekiswa mwattira abantu era nga tagambwako abo b'amayumba 10 abavubuka ba youth nga bakola ebikolobero bya buli mu kakiiko ka Human Rights Academy y'obuntu omukyala yawa obujulizi nti baafuna obutakkanya naye yali Vice President Paul Muwanga nga omwana we bamukwata nti muyeekera nga te ye maama aga nti si muyeekera Muwanga n'amuga nti okimanyi nti nina obuyinza obuwa obulamu n'obutta n'ayita oyita Ojooko yali Ssaabajjaasi ye yabanga mu ruumu eddako n'amugamba oyita Ojooko gundi mute mutabani w'omwana ono mugire eki mutte ne bamutta Muwanga yajja e Masaka wali omusajja yali operative w'abalwakasiisi nga bamuyita Kateregga nga kooti yamusalidde Muwanga n'ayita omulamuzi ne DC ng'ali awo Muwanga n'aga nti Kateregga bamute DC Isaac Mwanaga nti mbadde ngamba tugenda kukola api nange nti bamute omuseo ne bamuta nga tebayise na mu process ya kooti ebyo byaggwawo enkulaakulana kati bwe nkutwala ekitundu nga Masaka okujjako koolaasi ne yayitangamu Masaka Mbarara nga ekoolaasi kwe tukoma mpozi na luno olw'ekyotere yali akoma wali era yali akoma kyotera ne yali akoma Villa Maria naye ng'ekinnya ekiri wakati wa Nyendo ne Villa Maria ng'ojulirira okuba ettaka naye kaakati koolaasi bw'ava Kampala
n'atuuka e Masaka n'ayita mu misoso eyo ne Ssembabule kati alina mu kuva mu Benda jagattaawo ate naye agende yeegatte Mutukula zino zonna oluguudo oluva ewaffe okugenda ekyazanga mu bano wa Honorable Ssemujju nalwo lugenda kubwa. That is infrastructure development. Kakati bwe ndaba ebyo mbadde mwogera wano ku mazzi e Nakaseke nti munyone nti bwe twali mu kalulu kasiye omu ku baali beesimbyewo ewaffe yali Honorable Sam Kuteesa ng'ebyo abantu e Ssembabule bye bemulugunya nti abantu banywa amazzi nenti wenjogerera kati ne bwe ntwala ekyalo ekyewaffe Nambirizi kwenva amazzi agattaapu kwegali amasannyalaze kwegali koolaasi ali mayiro 5 okuvaawo enkyukakyuka ezenkunazira bonna basome twasomanga n'abaana nga bagezi bazibu naye nga bazadde baabwe ebyokuweerera si bye baliko kati US ne UP abaana basoma skilling bibatendeka mu by'emikono mu colleges 20 mu Uganda yonna to mention but a few. Well, Honorable Rumshana, waliwo balooza nti nesabo n'okulonda katono nnyinyi okulonda kuno kwe twasomako mbwe Kenya balonde Tanzania nga wano ffe tuba n'abakulembeze for life ekyo kiri significant. Mulaite byokulonda ojja tutwala mu debate ndala but Mwami Rumshana, there are people who think nti olunaku luno n'ebikujjuko biri mo ceremonial mukolo bukolo as opposed ku mulamwa omukulu. What do you make of that? Yeah, Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa. Nze bali nkusaba nkozese effumiro ya my late mother yakozesa okukola diagnosis. Kwatako bwati nagira mu bwati. Okutegera bw'olina omusujja. Gono omusujja mungi mu mwangu ye. Bino bya thermometer nga takoze eki tabimanyi. Kati ayakulira ayamba abayekera mu Luweero. Chairman waba Mwami Kabando akugambye extrajudicial killings tezikyaliwo zaaliwo kati tezikyaliwo bali musaba agenda anoonyereze Simius Opono Chaka yafa atya Brigadier Simius Opono Chaka yali chief of staff w'amagye g'Obote bamukwata bamuwozesa kooti nemujjeera nemwejeereza. I think that was Justice Bako naddayo nadda mu nsiko ebamukubira ku front line ate science eyokubiri intelligence oyinza okuba ng'omanyi eyokubiri ngambe genda onoonyereze ekyo kye baakuwa ekyo oyinza okuba nga bakisoma nga balengeri gye babisoma naye genda mu maaso onoonyereze mpola mpola bamutta batya. Ekyokubirizi tukyayina issue ya Opeto. You remember Opeto? Kitaawe Obote bamugyamu amaaso because of being Obote's father. At least ekyatulema tetwamuwa bukuumi ebirala ne bwebireka naye NRA teyawa muzeeyi Opeto obukuumi. Those are scars eziriwo kati lwakuba nti ye sikaalo yetosobola kugisanga mu busikaalozi obungi. Na Joano waliwo ebijambi ebyali be baatulaga nti babijambi erwenzooli walawo omuvubuka gwe bafukamiza ne bamukuba amasasi on kamera oba leto bigobera oba omuvubuka amubuuza abala bali wakati yengooli oba yawulira konjo nga tawulira naye yali amubuuza mu Linyankole abantu balayi kati yenga tabitegeera n'ogamba kiwe namukuba amasasi oyogera kigwe namukuba amasasi. That's extrajudicial killing. At least I'm giving you ebiri ku butambi. Now bwogenda mu Luweero wo tukanjogere ku Buganda gyakulira Luweero wamala okuwangula bo bagenda mu kujaganya as victors ng'abawanguzi bana Luweero abe nga mutoka nga about Buganda kati gibali nga Luweero and mu kuwangulo mu kujaganya okwo ne baba ne slogan kasita twebaka kutulo kasita twebaka kutulo yeah. Meaning ebirala biganye naye wakiri bebaka kati mu Northern Uganda awali resistance awali okulwana government ate yagiye atwala sente
Northern Uganda Reconstruction Program. And there are very many. NARP, zaali ziwerako babawa ne ministry beti bigombe n'abalala ne bakyusa ne baddamu ne babawa ne NUSAF, Northern Uganda Social Action Fund. NUSAF egenda almost like 4 around this. Kakati ekyabamu ekyo Abaganda abalwana kuleta mukulu Museveni abaana baabwe ne batandika okutunda amataka to sell land kugenda mu kyeyo. Mu Northern Uganda the elites abasoma mu Northern Uganda bwe banyagaze ne sente kati be bagula amataka wano. So bemwagoba wano mu buyinza abaana baabwe banyagaza NUSAF bajja wano ne bagula amataka. Mmwe abali mu kujaganya kasatu we bakatulo because akyabanja abadde abanja million 5 nazo zibali nnyo okusasula. Kati mwabamwe batunda ettaka ne bagenda wa kubeche abawonyawonya katono bavuga taxi naye gero yanga bwe zifaanana. Now lero muwulidde ng'abanja million 2 mwasa 231 billion, not even a trillion. And nasoko kuwira mukulu Museveni ng'akyogerako lya ntonde. You remember in the campaigns? Yes. And nawe temwazifuna gamba twazifuna wano bamanyi nawe temwazifuna tetwazifuna. Leero nsinkanye chairperson wa unity eyo neka tebazifunanga naye mpulidde mukulu Museveni ng'agamba omukadde ng'agamba esente ezo million 5 ebiseera ebyo zaali zirina value. Abalala it was 1 million abalala 5 million ayali alidinga n'omukyala we 5 million naye abalala twabawa 1 million ne bamucollecting ne bagamba no 1.5 and the money had value. Do you know what it means? He's telling you today money has no value. Good progress kakati. Yes, you wano mu Uganda mu Buganda oyina abazzukulu wala abazzukulu mukulu Museveni bawandikira siga nti awandikira abazzukulu bonna mu bawandikira omuzzukulu ono taliimu baga fellow Ugandans and especially the bazzukulu ate ngenda kunyonyera abazzukulu be baliwa kati bazzukulu bono ono yakyali akyabanja million 5 kati zitayina value but bazzukulu be ettaka babagobako abakabandwa abono abazzukulu abeerweero abyabasini tebagoba abantu tebazugoba bazzukulu ku ttaka lukunjiri tebagoba bazzukulu ku ttaka kalamoja babagoba luweero ekinyagattaka land grabbing is in Luweero, the greater Luweero. Naye bagobamu bazzukulu boono baani ababagoba abayina emmundu be bazzukulu aba NRA mukulu Museveni bawandiikira especially ne bazzukulu. So in other words, oyina abazzukulu ababeeruweero who are empowered. Kyora abamu bali sanda hasikata bali ku training nebera bwe banajja bajja kukula nnyo mu ranks then bagende bagobe abazzukulu boono ku ttaka. Now, so you now have to go into the definition of a hero. Lero waloge ngwengambye nti you see hero, there are two people. There is a coward and then there is a hero. Coward mutitizi Bona batya. But a hero yeye wayo. Why? Nga kiririza mu kigendererwa. The cause na akanfe. But a coward naye aba yazze kulwana kiririza mu cause yena ganze kambeerewo. Kakati the other heroes died bano ne bawona ne batumesinga. Because I'm not very sure nti abawona they are heroes. Chobola atebeyogerako. You don't see themselves give themselves go anti nange ndi hero. Naye be banyaga amataka be bakola ki be banyaga. So siraba how you are celebrating heroes abeeruweero naye ng'ate weemulugunya amalwaliro ge tubatwala mugano ga private. You see, you have not even built a hospital 40 years. These heroes kyebalwanya n'eddwaliro teririiwo gyosobola okubatwalamu. We are spending a lot of money to treat them. Bandize entebe kakati njagala kwebuuza hero ave bwambala aveewo enshama engeri gyagenda okujja entebe how you are arranging it. You can imagine that kind of mindset. Thank you. 40 years after, 40 years later. Imam Kasozi, ebiriwo bino byanda mining achievements rather
achievements n'ebirooto ne dream z'abahiro baffe abaafa bw'otunulira obulyake mwa Museveni amaze ebbanga kati ennaku zinayogera nnyo ku bubbi ku buli bw'enguzi nga tebujja kubeerawo, meaning there is a problem. So bw'olaba ebiriwo kati mu ggwanga byandamaininga ebigendererwa by'abahiro baffe bano ebiriwo bimenye byebiriwo ebyo. Njogedde ku nguzi, njogedde ku bwavu. Babinza oba tebiriiwo wewoga nti weebiri. Okay, neyanziza bannange mwenna nebanebyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njaga kutandikira nga sinatuuka ku kikyo nti extra judicial killings zikyaliwo. Not long ago, Katerega bamukubira amasasi e Namuwona. Tebakomye ku ekyo. Ate kati abaana be baliko ne maama waabwe. Era ennaku ezo baawambibwa okumala ebbanga. Era kati maama waabwe tosobola wana muturesinga wa waali. Baawano wano e Namuwona awo. Abazira kisale bwe bazimbira omukyala n'abaana baali 8 ennyumba we Wakiso bagibalemesezza okugisulamu. Ekyo kimu. Ekyokubiri simanyi Katerega ono Ahmad Amusaazi okufa kwa Kirya okwaka Ssentamu Abdulkarimu okwabahiga okwa Muwayi Busoga akiyita kyekyo kubanga butemu bakiyita kyekyo bwali butemu owulidde kirumira infact oli adooza abakyawera ennemba n'emisango kirumira n'abala. Imam, waliwo kye bazze batugamba ebbanga lyonna nti obutemu bwakolebwanga mu regimes ziri ezayita bwali state inspired, bwakolebwanga state government ezaaliko ebiseera ebyo. Ate buno bukolebwa abatemu ssekinnoomu. Ekyo kyabulimba. gavumenti neevunaanibwa butabakuuma kyabulimba. ne batatemulwa. Ekyo kyabulimba. Ate oluvannyuma ne beewako n'obujulizi. Ekyabesigye wali okigoberedde. Baakugamba batya nti abaleeta okukwata Besigye balimba nga banoonya ki nabo ne bagamba nti babakutte. Besigye baamuta. Waliwo ebintu babakwatira ku bya bomu sibya Besigye. Andi nkubuulidde nze kyova olaba abatamanyi mbeesiimisa kuba bali very comfortable mu bulamu abantu abatamanyi. Sigamba nti obutamanya kirungi naye mbeesiimisa. Nolwekyo abanuupu nabo balina abaabwe abaafa mu ngeri etakola ki etategerekeka ne ku mikono gy'abantu ku bantu abali ku mulembe gwa Amin batugamba waliyo UVS. Kati batugamba ki bagira bali emmotoka zino drone. Faruk baina enjawulo wakati wa abiri na bino oyinza okugaa nti oluusi zero. Enjawulo eriwo nti bano babikozesa bwongo okusinga ku bali naye nga kyonna ekikolebwa ekigendererwa kyekimu. Eyo endaba yange ate gye neekakasa bwonga nti substantiate I can. N'olwekyo ebiriwo emanyi byoyisewo bulyake. Olwaliro mbadde ntambula ku luguudo awe Wandegeya nga nva Wandegeya ngenda waliwo essomero lyayidde wano ekyebando lyembadde ngenda okulaba. Bwe mpise awo nga ku gate ya Makerere Eastern Gate. Yebayita Eastern Gate. Omusirikale abaddewo nanyimiriza naŋŋamba nti oyisiza ne mugamba nti wanti waliwo kabonero kaŋŋaana kuyisa sikalabawo. N'olwekyo nzikirizibwa okukola ki okuyisa.
alina kyayogedde awo kati bwamaze leeta najja asoose ku nsonga mu lumwe nemugaa gwe mwana gwe tukiddangamu ekyo nagaa kiki okusonga mu bantu enumwe olugalo nemugaa tukiddangamu si kirungi menye etteeka ki nemugaa yinza oba tolina menye etteeka lyomenye naye nze ne kalica yange tosonga lugalo mu muntu tebasonga bantu muki si mpisa nnungi leeta driving permit nga sirina evanyuma nenjimuwa bwakitutte wali bwati bwakomyewo aŋambye ebigambo bino nti weekuba etiketi nga sinakkuba okitegedde nimuga tiketi ki nimuga nti ekyo si kisobola olina option yes mpa etiketi gyoyogerako anti ate kati nze I don't give a bribe and I can't lwaki kiri kyembadde nkoze nibwe kyalibadde nga mbadde menye traffic offense kitono nnyo kukumuwa bribe fortunately akitegedde mangu azeemu n'asoma erinnya eri ku kaadi n'ayanguwa mangu okukitegeera n'akuvaako ye n'agenda munne yagambye nti nemugamba nti ekyo si kisobola because nze imaamu nga ndi ku luguudo naawe lala wonna ne bonsaba siringi 10 si kikuwa mpa etiketi yantwala meka 2 naye nga tompadde nga sikuwadde siringi 10 sisobola kikuwa kuba siddira misango 2 ate oba oyagala nziza emisango emeka 2 naye ekyo abakisobola batono kiringa bwolaba abakola amakubo njakulaga I want to show you ebuzibu obuli buli eggwanga abakola amakubo mu kontrakiti yaabwe mulimu ekigamba nti bw'oziba ekkubo you provide an alternative of the similar surface abantu basobola okuyita of a similar surface byebiwandiiko bikola ki naye bajja ne basiba ekkubo eno neeno tebamanyi woolaga naakabayitako emirundi 3 nempitawo bisi ebyo waffe bakola ekkubo era oli bweyagadde okulaga nti wamaanyi yange ntomanyi nti ndi munyankole nemugaa so what nemuganza omumanyi so what okitegedde kati abantu abatuusa actually abantu bonoona bekka eggwanga yabwe nolwekyo biri byombuuziza corruption tebayita obulyake president Museveni talina wuyiru yakugirwanyisa kuba ye owuwe ali scientific yeyaleetera ono kyova olaba ono muŋambye abadde abangi emiliyoni meka biliyoni 2.3 kati ekibuzo kyange kiŋŋamba zaaki baali bagenda kusuula ate mubayita bazira